Embeera eno erabiddwako mu malwaliro okuli agali ku mutendera gwa Health Center 2 ne Health Center 3 nga muno mwe muli n'eri Akamuge Health Center 3 ng'eno tusanze tewali mulwadde n'omu era nga abasawo bategeezezza ng'abalwadde bonna bwe baba basindika mu malwaliro amalala olw'obutaba na ddagala limala ate ng'abalwadde abalyagala bangi. Maternity, we deliver around 80 to 100 mothers in a month. Now our challenge is we don't have equipment. Most of our patients we refer because of lack of equipment. When we have a shortage of essential medicines, when our medicines come, we're able to use them in 2 weeks and they get finished. Well, for us here we deliver mothers, but you have seen the place is so squeezed. We don't have even water around. Amazzi gali wala nnyo gali mu kilometers nga 2 ate nga twandeeta amazzi nigabeera wano. Bwe tuvuddeyo ne tweyongerayo ku Kibuku Health Center 4 n'eddwaliro lya Palisa wabula ng'eno abasawo batutottoledde ennaku gye basanga naddala ebbula ly'amasannyalaze ekiviirako okutaataaganyizibwa kw'emirimu gyabwe naddala mu kkeberero ly'omusaayi n'awalongoosebwa. We have a problem of fluctuating power. The movement at times may not be so stable. Sola weri naye sola eri week te sola kulwaninga ebyuma bitulina twetaaga okubeera nti tubeera n'amasannyalaze gali gennyini okubeera nti tukozesa ebyuma ebirungi. Ng'ogyeko okusoomoozebwa abasawo kwe basanga akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Kibuku ategeezezza nga n'omuwendo gw'abasawo gwennyini bwe guli omutono bw'ogerageranya n'abantu abasoba mu mitwalo 10 abawangalira mu kitundu ekyo. We have basically 2 medical officers attached to Health Center 4. So the 2 medical officers are looking after a population of 310. That is huge on their behalf. Mu mbeera eno obwayikumbaniya bwa Bugwere nga bukulembeddwamu omukulembeze w'ennono mu kitundu ekyo ekumbaniya John Chrysostom Wayabire bakyazizza abasawo abakugu okuva e Bungereza era nga bano beeyamye okukwataganira awamu naye okulaba nga batereeza ebyobulamu mu kitundu kino. Mugisu wa Muteeso wa Munyankole naye ng'ali mu Bugwere ayikiriye abe Mugwere era aleeta enkulaakulana mu Bugwere. This king has 20-year plan for you. 20 years. As Ambassador Olivia had just mentioned, the king can only do this if you cooperate. This trip, Jetudiko, is to do what they call needs assessment. Okumanya services ziriwo kiki ekibulako. I'd like to really commend the health professionals. It is amazing that you can still perform and perform very well under those type of conditions. Things take time and together we shall achieve. Farida Nakayiza ne Nelson Gonsia, BBS Telefina, e Bugwere. Mwebale nnyo bannaffe eddakiika we twogera ziri 22 ezibulayo tutuuke ku ssaawa 2 ez'akawungeezi akalero.